esigadde ng'ekuba oluwannanda lw'e Gaza bubi nnyo. Obumu ku buwakatirwa obuli mu ndagaano eno kwe kubeera nti bagenda kuta be bayita ba hostages oba abakwate bonna abaava mu ggwanga erya Isirairi ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekumi omwaka ogwa 2023 kw'ossa ne Isirairi okubeera nti eyimbula ba prisoners be yakwata oba abasibe aba Hamas kw'ossa n'abo Abapalestina be baasibira mu makomera ag'enjawulo babeere nti munnange babata badde ku butaka. N'abo abadduka okuva mu mayumba gaabwe olw'olutalo babakkirize bakomewo awaali amayumba gaabwe ate baddemu bazimbe buto. Mu feezi ey'okubiri gye basuubira okubeera nti eteekebwa mu nkola nga bamaze okufuna abawambe, bano baagala mu second phase nti abawambe bonna abanaaba basigalidde oba ebitannaba kubeera nti bimalirizibwa babikutule. Ekirala basuubira eggwanga erya Isirairi okubeera nti bayimbudde Abapalestina 1,000 bonna nga bazzeeyo ku mataka gaabwe, era nga bano babadde mu buwambe kumpi okumala ebbanga nga babasindika mu kkomera emyaka 15 n'okusukkawo, kati bagamba nabo bateebwe, era nga waliwo abasibe 1,900 bo babasalira dda, naye nga 1,000 babadde tebannabasalira kibonerezo. Kati bonna abasalire n'abo abatali basalire babakkirize babeere nti munnange bakomawo ku butaka. Ekirala, Hamas eyagala amagye g'eggwanga erya Isirairi gamuke ettaka lyabwe lyonna baddeyo ewaabwe mu ggwanga erya Isirairi baddukanye emirimu gya gavumenti y'eggwanga lyabwe bave ku ttaka ery'abasajja ba Palestina. Mu third stage ey'endagaano eno egenda kubeeramu kye bayita reconstruction of Gaza, okuddamu okuzimba ebizimbe eby'enjawulo mu kibuga Gaza kiddemu kitemagane ng'omuntu. Byonna ebizimbe ebyakubibwa ne bikka ku ttaka bagenda kubeera mu reconstruction, era nga ssente zigenda kuteekebwawo okulaba nti ekibuga Gaza kiddamu kizimbibwa, kw'ossa n'okubeera nti emirambo egy'abo bonna abaafiira mu lutalo giddamu giziikibwe mu ngeri ennuŋŋamu ku sayidi ey'olutalo ku njuyi zonna Isirairi n'oluwannanda lw'e Gaza. Ebisingawo ku ndagaano eyo olw'obudde tujja kubitunuulira olunaku olw'enkya mu program The Big Story ne Haji Kasimu Kaira. Byonna bingi byogenda okutegeera, n'omuliro ogukutte eggwanga erya America eri mu kitundu ekya Los Angeles ebisuubirwa ku gwo byonna ogenda kubeera nti obitegeera olunaku olw'enkya. Ssaawa zigenda okuwera 5 ng'akalimiko kali kukkula eri omuntu wa bulijjo. Byonna tujja kubireeta. Kankulekere bibadde bitya mu Parliament bakutuuseko ebibadde mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Mbadde omugabi Matovu Hood Munakyaddondo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda Halal Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekirina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda.